ddala emyaka giweza 2 oli kuba n'oyugumya NTV tukusuute tutya kuba ekituufu oli wambala kino ekintu kikuba bwomu Daily TV ekuvuganya agamawulire agaguddewo eno yeegatuwanga gakyayokya ate amatuufu ageesigika nga n'abagaweereza bakugu nnyo temwogera byanjwanjwa ekijiiko temukiyita kambe ensonga lwaki muganze nnyo mwongere kugundiira mwasuze mutya enzukusanze terentege ey'okujisubya onsubya esafu mukuwooma temanyi na luvuutu omumuli gw'ebyebizannyo wemmanyira seno lwebegobye ne lwetegobye kimanyirako abamani omugamba mutya aba Liverpool Man City aba Chelsea Aston Villa mwenna mbabalirako oyo gwe kirumya agula obutwa kwate tunaamukolera ki NTV akawungeezi abaana basoma kulire NTV endala kwe zibeera katuzisaasire zinaakola ki wegiba misindo oli kipulotiki gwe mukuweereza tukuwa kyetu era tusazeewo tukongera ennyota obe tujja kusamazaalibwa NTV ezisinga wamayugumya Dabije ulire nguliko ebigambo tebidana tajimanyi NTV ebango yaliwanika yerijja kalifampalana kiddamu alifampalana kuba bwiru kyeyongeza kiya ate kewezezza emyaka 2 akibingamizi mwekabireko